Kwaniriza kwa alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde nga tukwaganira wamu ne bannaffe aba UBC Omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba ekyagendera ddala mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga ziweredde saa 3 ez'okumakya. Gulu yeesinze okufuna enkuba ennyingi ng'efunye milimita 17 n'obutundu 3 so nga ate Ntebe efunye milimita 1 n'obutundu 7. Batula ku kifaananyi kya Ssemugenza ekikubiddwa ku ggwanga lyaffe kiraga nti ebitundu ebyo ebya bugwanjuba n'ebyo ebiri mu nnyanja Nalubale byafunye enkuba olwo ewasigadde omusana ne gwaka ng'egukubakubamu. Olw'eggulo tulaba nti ebitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale ssaako n'ebyo ebya bukiikakkono byafunye enkuba era nga tujja gikuwa mu alipoota yaffe ey'enkya. Kino nno kiraga nti sserwandula mpewo ayitibwa Helena akyasindika empewo ezinnyogoga nga ziyita mu bibira by'e Congo okwolekera ensi yaffe. Enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga egukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ogyeko ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale tubisuubira okufuna olunywankoko. Olw'eggulo tusuubira enkuba mu bitundu ebyo ebya bugwanjuba ne buvanjuba olwo nno ewasigadde omusana gujja kwaka nga egukubakubamu awamu n'ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 28 mu kibuga ekikulu Kampala so nga ate mu Kotido lijja tuukira ddala ku Celsius 31 olwo nno mu nsozi ez'e Kabale lijja tuukira ddala ku Celsius 25. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Addis Ababa ne New Delhi tubisuubira okufuna namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu so nga ate ebbugumu mu Nairobi lijja tuukira ddala ku Celsius 28 olwo nno mu Lagos, Mecca ne Tokyo tusuubira okufuna olunywankoko. Ebisingako awo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga we gukulambikiddwa ku lutimbe lwa UBC n'enkya tulindirire wano obudde bwe bumu.